Obubaka bugende eri ba politician mu abagezaako okumesinga struggle nga mumaze okulaba abaana kye bayitamu. Abaana bangi twabaziika Darita tetumulabako kati. Maama we bajja wano ekyomuwendo kyayinza okufuna ng'amazzi aganyogoga mu musana. Kwe kumanya nti fe abasigalawo tukyagoberera omulamwa muwala we gwe yaliko. Famire ya Yasini eri wano n'abalala bangi nnyo abaana bali mu makomera. Olivia Lutaya yali mukomera paka olwaleero talina we yali yeesimbyewo. So eno message egende eri mwenna abakulembeze bino bya ddala tetuli mu kusinika mannyo. You should be ready to either stand by the values that you promise oba abantu bajja kulabisa. Bino bya ddala abantu balina ennaku yaabwe ate tebagenda kulekeraawo. Ate oyo yenna aliba atuliddemu olukwe tujja musula busuuzi bbali ffe tweyongereyo. Tetukyukanga yeffe bamu. Tuyinza okumera obuviivivi obutono, tuyinza okuba n'enkovu ezimu, tuyinza okuba amanya agamu gaba gavuddemu, tuyinza okuba n'amagumba agamu agamenyese, naye ffe bamu kye twatandikirako kye tuliko era kye tugenda okubeerako paka. Ebyo bye bigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu obubaka bwe yasindikidde eri bannabyabufuzi abatandise okwewugguusa, era bano abaagala ova ku mulamwa babeere mukkaako obuntu batunuulire abaana abalumiziddwa mu struggle, batunuulire abaana abattiddwa mu struggle. President Robert Kyagulanyi Ssentamu awadde ekyokulabirako ekya Rita, waliwo Franka Senteza, bangi nnyo of course abaana battibwa okuviira ddala mu campaign z'akalulu ka 2021 n'okutuusa kati waliwo be bakyatta. Tunuulira abaana abawambiddwa ba Olivia Lutaya baddamulira myaka 3, 4, 5 tewali amanyi gye bali, wabula gwe munnabyabufuzi ng'otandika okukuta ne nakyemalira akuwa obusente ng'omusaayi gw'abaana mungi gwayiika. Abateesimbanga nabo nga President wasiiba akyogera. Tunuulira Olivia Lutaya tabangako mu byabufuzi nti oba yeesimbyewo ku kifo gundi, wabula bano babaagala Joyce ne batandika okukuta n'empuuga ne Muwanga Kivumbi ne mulyamu abaana bano olukwe bonna. Ani agenda okubazzaamu amaanyi nga muvudde ku mulamwa ogubattisizza ogutomezeddwa abaana b'abantu, abaana battiddwa bawambiddwa, mubalabe nga babalinnyisa patro nga zibalinnya emitwe, ba Franka Senteza. Bannaye mubeere mukkaako obuntu, mubeere bazadde. Ezo ssente nammwe mugenda fa muzirekewo, mugenda fa muzireke ge mazima. Naye bwe muba musazeewo okuva ku mulamwa, of course ensi eri balamula. Ensi eri balamula. Ekirungi bannayuganda babamanyi, babalaba, mwe mugende mu maaso n'okkukuta ku musaayi gw'abaana ogwayiika, ku baana bangi ababonyeebonye, ababonyaabonyezeddwa, abatulugunyiziddwa ne babajjamu enjala ne musalawo kubanga mubatunda mu ngeri ey'okweyagaliza bwe mubeere bulungi nga bo tebannafuna mirembe gye baali balwanirira. Mulowooza mugenda kufuna emirembe nga muli ku musaayi gw'abaana ogwayiika? Mulowooza mugenda kufuna emirembe ng'abaana bangi battiddwa nga ne struggle yennyini gye babadde balwanirira tennagguka, mwe ne musalawo okuva mu lugendo nga bo battibwa ku lwa struggle? Kale nno omusaayi ogwo gulibalondoola kubanga mutyobodde ekitiibwa kyammwe ng'abantu abakulu, kubanga ebbanga lye mumaze mu byobufuzi ndowooza mwe mwandibadde ekyokulabirako eri bano bannabyabufuzi abato. Tunuulira President Robert Kyagulanyi Ssentamu tannaweza myaka 15 mu byabufuzi, naye abaanise mwenna, ayanise ebibiina ebyali byefuula ebya opposition nga kosa ne bannabyabufuzi. Wentunuulira ensonga ya Honorable Mathias Mpuuga gye yavaayo
n'agamba nti tasobola kuva mu kibiina kya National Unity Platform olw'ensonga nti y'omu akuba atandikawo ekibiina kino era ne bakikuza okutuuka wano we kituuse. Simanyi ndowooza Honorable Mathias Mpuuga weerabidde omwaka gwa 2022 omwezi gwali gwa December we wajja ku kibiina kya NUP n'oweebwa kkaadi ya National Unity Platform ng'ova mu DP Block. Simanyi oba ekibiina awo kyali kitandika butandisi, simanyi, naye kale kyonna kye kiri Omukama alibalamula. Ekirungi muli bakkiriza, buli omu aliweebwa empeera okusinziira ku bikolwa bye. Kale sigenda kubanga nsukkawo awo wabula gompya ansabye okwate ka subscribe button okukwate ne kadaako osobole okuba nga ofuna obubaka bwonna bwe mba ntaddeyo wano ku mukutu gwa Babi Television Uganda, osobole okuba nga omanya ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Gwe yasubscribinga nkwebaza okubanga otambulidde wamu naffe okusinziira yonna gy'osinziira n'okutugoberera yonna gy'osinziira okuba nga otugoberera. Kale atakuumira mpeera gire nga abankuumira, musule bulungi mwera.